Ibrahim Musana ono nga abasinga mumumanyi nga pressure olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kkooti eya Buganda Road n'agasimbagana n'omulamuzi kw'egyo emisango egimuvunaanibwa okwagala okuwegwanyiza entebe eya Namulondo okutudde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavaayo n'aclaiminga ng'agamba nti entebe eno ye Kabaka omutuufu agwana okugituulamu. Wenjogerera nga kkooti eno olwaleero emulaze nti weetaaga ogirozeeyo mu Bwakabaka bw'obwe Luzira mu ssaza lyo ekkulu erya prison gy'oba olamulira naye si ku Namulondo y'obwajjajja bwa Bwakabaka ate okutudde omwana wa Muteesa Ronald Muwenda Mutebi. Ngenda kuba nkuwa details ababadde bazze okuba nga bamweyimirira okwosaako ne bannamateeka ab'enkizo era nga wano nja kusaba ggwe naddala nkuba kyeyo eyagendanga mu comment section ku live ya pressure n'omugamba our king sembera tubeeko bye tukubuulira. Agange nza Viki nsinzira ku mukutu guno Viki exclusive webinsanga nembikusunsulira olwo naawe n'obifuna mbujjuvu. Video soko giweka like information etuuka mangu ko yayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde twegatteko mbutongole ngo subscribinga ku mukutu bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize okasa mu kigambo on notifications ku simu ku computer oba ku tab yo ojja kuba ozifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Gwe eyandyetaze okuba ng'ova ku kisaawe entebe onoonya ntambula ey'omulembe etagenda kubuzaabuza migugu gyo etagenda kukubakuba mu binnya newankubadde enguudo z'e Uganda ezimu nfu noonya ba Ashakama airport pickup bajja kuba bakuvuga bulungi nnyo muganda wange ate nga ne ka customer care kaabwe kalungi ebisale bisoboka naawe ava mu bitundu by'eggwanga Uganda byonna ng'ogenda ku kisaawe entebe oyagala kukwata nnyonyi mu budde Ashakama airport pickup ku WhatsApp kwe bali ne ku direct call obo bafuna. Essomero lirimu gwe omuzadde woolina okuba ng'otwala omwana wo balita brain train lisangibwawo Kinaawa Kinyana Mpindi awo kasitoba ng'olina teetebwa okwata ku ekyo eky'ettaka osomero ojja kuba oliraba bulungi ba direct osobola okubeera ng'oyogera ne director oba n'abavunaanyizibwa ku ssomero abajja kuba nga bakuwa ku basale because bantegeezezza basale za 50 weeziri eri omuzadde eri abazadde 50 abanaasooka ogenda okuwandiisa abaana baabwe nga bavudde wano ku Viki exclusive. Ebyesulo weebiri eri abo abava ewala so nga ate nammwe abava okumpi entambula weeziri ezibanona ewaka kuba ku namba eyo gy'olaba osobole okuba ng'ofuna details ez'essomero ezisinga ku ze nnyinza okuwa mu kaseera kano. Sibalwiseeyo mwana mulenzi Ibrahim abasinga gwe mmanyi nga pressure yakwatibwa gye buvuddeko ebyo twabibategeeza story ne besigiza mabega wabula olunaku olwaliro abadde alina okuba nga akomezebwawo mu kkooti eyamusindika ku alimandi ku mulundi guli Luzira eyo nga ye kkooti ya Buganda Road ne leero basobodde okuba nga bamukomyawo n'agasimbagana n'omulamuzi. Pressure oba Ibrahim Musana bw'agasimbaganye n'omulamuzi agezezzaako era okumulaga nti olina omukisa ogw'okweyimirirwa era ababadde bateekeddwa okumweyimirira ku mulundi guno babadde weebali okubadde muganda we okwosaako ne mukwano gwe wabula ne ku mulundi guno nga kkooti tennatuula pressure kitegerekese nti abadde afunye bannamateeka abalala era nga bano babadde beesunze okulaba nga client waabwe because mu mateeka kasofuna lawyer obeera client eri company eyo ey'abannamateeka so babadde bamanyi client waabwe pressure banaasobola okumulwanirira olwaleero n'aba nga aweebwa court bail ate asobole okuba nga awoza ku misango gye ng'ava wabweru ekitasobose wakati kati ng'omulamuzi amaze okubalaga nti ono asobola okweyimirirwa nadde waka n'awozanga ng'ava waka ate akizudde nti oba oli awo Obwakabaka bwe yali aclaiminga nti bubwe obuliko Namulondo okutudde omwana wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti si kyekifo ekituufu ekisaana okuzzibwamu pressure wabula kamusizeeyokko
mu bwakabaka bwe oba oli awo bwabadde amanyidde ennaku zino obweruzira nga ne saza lyekkulu ndowooza baliyita prison. Luzira saza kyawe ekkulu lye tuyinza okuliwa. Saza lyekkulu erya prison ate mu Namulondo ye ey'Eruzira bw'ati asobole okubanga Ssaabataka w'Eruzira Jamiru mukulu. Towalampye Jamiru mukulu ye Ssaabataka ow'Eruzira. Kati ono yagenze n'atula ku Namulondo y'Eruzira pressure. Kakati musaze ekkulu ery'Eruzira erya prison. Abambowa. Kati oli ali ku Namulondo. Oli ali wali. Kugwa abataka. Olwabambowa be bano abambowa be basebuufu. Wamane ddaka kakati. Lwaki nagambye nti bankuba kyeyo betuyita bakadama mutuuleko kati ni ku vidiyo eno. Ebisale bisinga social media esobola okukukozesa ensobi. Ekyo nzize nkyogera nnyo naddala buli wenkola story ekwatagana ku mwana mulenzi ono pressure. Fe wano ku mikutu egy'enjawulo omuntu asobola okuwandiikira comment n'ogamba nga mpulira nga ayagala okulaba ku muntu ono ampandiikidde comment. Muwe kuhaaga nga mpulira nga ayagala okulaba ku muntu ono ampadde comment embi bweti mutuge. Byonna tubisanga. Nga akuwadde omwana asobola okuwanira mu comment bye batakuwaanangako. Omwana asobola noyagala obeeko ky'omwekolera ng'omusajja ate naddala ng'osomye ku linnya lye nga birala. Ate ne wabaawo omwana akuvumira mu comment section n'owulira nga ayagala okumusisinkana obeeko ky'omukola olw'ensonga nga kyakuvumye kipya nnyo tokivumwangako. Byonna tubisanga ku social media. Bala ekisinga obukulu kumanya ngeri gy'osobola kuhandolinga bintu bino. Butya bw'osobola okweggyako excitement ya comment n'etakukyamuukiriza akakyamuukirira ako. Naddala abaana abakola live oba oli awo abakola videos eziri recorded somehow but omuntu ali ku live ne byayogera oluusi tasengejja. Kubaako abagiwadde omuliro oba oyogera kino sabula n'akuwaga n'olaba ensabula ekitegeeza batudde. Sabula kabaka waffe w'oligwa we tuligwa pressure. Bannaye abaawozanga pressure waaligwa we muligwa. Muli kaseminti k'Eruzira oba mwe muli ku kyeyo mwebase. Anyirira. Kyogamba bamuyisanga kabaka. Ayisibwanga kabaka. Ali mu ssaza lye erya prison. Naye ate era pressure tannaba kusalirwa musango. Tekimuggisaako musango ate era tekigambibwa nti ayina omusango. So mu moment nga eno ng'omusango guli mu kooti omulamuzi tannatuuka ku nkomekerero yaagwo kusala kibeera kitegeeza omuntu oyo tannaba kubanga asingisibwa. Kuba osobola okumala mu prison emyaka 10 nga oli just kwa remand tebakusaliranga ne bakusalira 3 nga omazeeyo 10 nga kitegeeza omusango gukusinze. Ate osobola omalayo emyaka 10 ne bakuta nga bagamba tovunaanibwa musango gwonna. Emisango egikubedde gy'obadde ovunaanibwa gibadde gikuvunaanwa mu bukyamu bagibuliddwa obujulizi. So kati pressure tekikakasibwa oba si kabaka okusinzira ku bujulizi bwe kuba tekinnakakasibwa. Ye yakiraiminga kimu nti kabaka naye tegunnamusinga nti si kabaka. Pressure kuvuma yeeyita kyataali. Yes, okuyita kyataali n'okuvuma kabaka n'abakungu ba gavumenti okuli maama wa President Yoweri Kaguta Museveni n'okuli emisango egyava Emmengo n'okuli okuvuma omukyala Speaker Anita Among Miyitirivu. Kati pressure ayina emisango asobola okuwona guno guli ne gumukolaje ne gumuka muvi sipapa simattuka guno baleeta guno wabagira abanatera okubuuka guno nga bateekawo guno
so kati pressure yazze emisango mingi egitanakakasibwa nti mituufu yagikola ki bali obo ine emisango ena buli musango n'ekiwezo kyago anti bwe kiba buli myaka 3 kasaba bafuna obujuli era ekiso ebisinga ekikuzisazisaayo ku alimandi bwe bakuleeta bwe bakuzaayo omulamuzi aba atyakukuŋŋaanyako bujulizi ku misango egy'enjawulo egikola ki egikuvunaanibwa kati ayagala akole okusalawo ku misango gyonna omulundi gutya akusomere nti olina emisango ena ku misango ena emisango ebiri gizuuliddwa tewagyenyigiramu oba tegikusinga naye wano ogumu gutulaga 100 ku 100 gukola ki gukusinga naye guno gukulaga gukusinga so nobanga ku misango ena emisango emituufu egiba gikusibisizza emeka giri emirala baginoonyerezaako naye ate kitegeeza nti bakusonyiya obudde bw'omaze ng'osaavingira giri ekyo kikulu katonda yatuyamba mabirizi n'atayingira mu nsonga zino yandize n'omugugu gwa disiki kati era kati ate guno omusango gulimu obujulizi bungi mabirizi yalire koti yali jujuziza screen nanti ne projector teyali maze yaligambye buli muntu wali alina okulaba n'asooka asomba screen ezimala okujjuza then nalyoka aleeta yalirese server namba ko yalitadde so anyway okuwa just ka update ku nsonga eyo omusango gwa pressure gwongezeddwa paka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno lwe gujja okuddamu okuwulirwa ku Buganda Road Court nga komawo okugasimbagana n'omulamuzi alaba oba banamuwa bail oba bagenda kuddamu musindika ku Luzira kwa alimandi esimu ye anti kati bye bimu kubikozesebwa ng'obujulizi simanyi naye birabika bye bimu kubirimu obujulizi n'ensonga endala nga kooti bwejja okuba ng'ezitegeeza gule naafu afunye bannamateeka abalwana okulaba nga pressure afuna eddembe lye n'obwenkanya mu nsonga eno tusinkane mu updates eziddako ndowooza baganda bange mweraba